Frank Gashumba kawedde mudda anti munnange bavuddeyo ne babeera ng'ate bamwabya olutalo no fulufiga naye aluyingiddemu. Ene Newspack channel bale kwantinate oje kumide ku mangi genkuletedde akkiriza mbeere nga kuwa tutandikidde mu lutalo lwa Frank Gashumba kw'ossa ne Ajati Namyalo ate nga ne fulufiga naye aluyingiddemu. Munnange Gashumba yasoose okuvaayo bayavaayo n'abeera nga ajerega Ajati Namyalo kasoke tukwe akatambi kano. Namyalo ayina enkoko 8, ayina embuzi oba 4 n'embwa 3 wanewuwe ekyetume emukono. You get it? She's always abusing people, insulting people nga ye bwali omugagga. Obuli mugagga ati lwaki okola wali. You get it? Mpulira ndowooza. So namugambye bw'asalawo okukka wansi wa belt nze nja kgenda below the belt because I know a lot about her. She's incompetent, she's inept. You get it? Namyalo agamba nti lawyer. She's not a lawyer, she's not an advocate. She's not. Mpulira ndowooza. Si advocate and age PCA and age bwamwenrolinga mu high court as an advocate. Namyalo akozesa ali omukyala, waliwo omukyala gwe bayita Hadija Namyalo yasoma amateeka kati akolera mu linnya lye. No. Yes, Hadija Namyalo ng'erinnya lye. Ne waliyo omukyala omulala ayitibwa Hadija Namyalo eyakola amateeka era advocate of high court. Nganze we nazuule makere nti waliyo omuntu gwe bayita Frank Gashumba neeyita ye. Yes, akatambike kaka Frank Gashumba kakati no ne Ajati Namyalo naye n'abeera ng'ate amwabya, n'abeera nga musabula, n'abeera nga amuswaza, n'abeera nga ajjayo ebyama katubeere nga atubikuwa. Woba okakasa nti nina oluzi jangu naawe onaabe ebisiranyo olina bingi bikuggweko. Naye temujja kunkozesa nsobi, sijja kutambulira wansi wa bubina bwammwe, sijja kutambulira wansi wa bigere byammwe nga bwe mwagala, nga bwe mukozesa abalala, sijja kufuuka ekyo kuba Katonda teyakindagira, teyakintuma, n'eyampa omulimu teyaŋŋambako kutambulira mu mabina g'abantu. Yaŋŋamba kimu genda okole kino kyendiko kyenkola. Tewali agenda kunzija ku mulamwa, engwa yange weriba entuuse ejja tuuka. Weba etuuka nkya ng'etuukawo. Siri mwana wa nnyoko, siri wa kitawo, siri wa ssengawo, famire tegenda kukola loosi. Temugenda kunkaka kulabirira abantu lwa mpaka. Wajjanga n'ogamba nti Balamu takwagala, Balamu alina omutima omubi, atulemesa eri mu PLU, ate atulemesa newa, ye ayagala buli kimu akyefuge. Kati enewo Namyalo gye ndya, lwaki wampitanga Namyalo banze nayitibwanga Nansereko? Oba okizudde kati. 2. N'ongamba nti wagambanga gwe kennyini wagendanga ewabashe n'ongamba nti oli abali abakazi tebakwagalirako ddala kyebagala nakutunulako tulina okukola bati nga gwokola ne strategy. Ngenda okulaba strategies owankolera nga zonna zinkuba zinsuula. Ewange wakubye bwe yakulema n'odduka ewa Jane. N'ogenda muganga we sasula t-shirts. We twagenda ate walimba abantu mbu wantwala mu kooti, si gwe wantwala mu kooti. Twali Kyankwanzi ne bankubira essimu brother wange Usama n'angamba nti nno ki ate kino ekintu yomalako lyajja tova ku main nga oli mugundi ali mu kigazeetinga. Ani Gashumba. Ne mugamba ki we nayogera ne Edwin n'angamba no. This has been your sweat, you've struggled for this. Ne kubanga oli abantu bagenda kweyambisa slogan bagende babbe mu 7 obuwumbi bwa sente. Woba ddala otya Katonda ng'oyinamu omutima ddala ogwogera amazima. Eggwanga libuulira amazima. Wagamba nze nakunoonya kati nali nga binnemye nzijukira wampita ku speak balina cameras. Tusobola okukola ki ifatoli waba batereka information zaabwe nga batereka coverage zaabwe basobola okukola ki okutuleetera. Gashumba tewerabira nti ONC waliwo kamera wajjanga nga n'olumu tolina ssente za lunch n'otuulanga wali kuki n'otuulanga ku dining yaffe n'olya. Nonga Namyalo tolina musene mpa.
kati abantu obatandikanga okungamba nti omusajja omwesiza otya ng'ora no t-shirt odelivaringa less Museveni tatukuwa sente biki tatuwayo ku sente lwaki tamugamba n'akuwa lwaki ng'onteekako pressure n'ogamba kati abo bagenda tulwana kubaffe tetuli baganda biki tetuli banyankole ate ffe tunaalya ebigambo bino nambijjukira wano waliwo kamera woba twogera mazima nga si mutima mubi nti olw'omuntu okwadde bakusasudde amazima gaveeyo. Yes, full figure naye wuuna avuddeyo ku nsonga za Frank Gashumba amunnange ne Ajati Namyalo kyakoze Gashumba akibadde ekikambwe ali tiimu Ajati Namyalo. Omuntu atalina wadde akasumunda kagwa toilet mu Kampala wadde office etunda ensenene. That's why akosa abantu batana Ajati na disorganizing Ajati ne mukkiriza. That is nonsense now, total nonsense. Actually, Ajati abeerera wa. Bagala disorganizing Ajati Buzia Namyalo ku kyakoze no protective vote ya wangudde. Obulu bonna abavubuka bonna. Oli agamba protective vote n'aleeta no protective vote. Namyalo. Kati that is psychological bamukuba mind. Bamukuba teacher. Ate zito gambe omuntu wakwata. Omuntu kasakwata that is the age. Kasa nze nalabya Ajati nga ayogera. Ajati tayogera waati. Yes. Omuntu golabanga takola yasinga nokola. Abantu bali mu government ya Musayi bakola non stop. Katunuli abasirikale enkola gye bakola. Asade besefu sinimagale bali wanabanja. Encha bali gundi. Luli bali kakumiro. Luli bali masindi. Bali gundi. Bali bundi bujo. Kabugwere. Abasirikale bawumula dibolo. Buli muntu akola. Naye wano obuzibu tulina akola gwe bakuba. Tomungamba baba bemuwena masikamuzi. Muntu agenda domdala gwensene namanyire Namyalo. Ate buli muntu fune kintu kyomujjukirako. Namyalo ali amubeddewo namwane ku Senenezo n'ennyumba yagigwa manyaga Namyalo. Mumanyiga Namyalo. Milioni bitano mu kirana mu bwenzi kitegeeza gwe. Ebbanga lyakwadde azifunyeeko. Tombule amazita tonyanyonyo tonyanyonyo. Onja mu mbeera maani. Ng'enkola yaffe bwerikiriza tubeerenga tubuzaako ku bantu bano wammanga Nabirye Justin ogamba otya tuyina Magi twagala okubuzaako Adija 1991 webale kuba nti nokuoli Grace tukutumiddeko waliwo mukwano gwaffe ayitibwa Mayanja Ann nawe tukutumiddeko Grace Kevin oli otya mukwano Kakande Ali waliwo mukwano gwaffe ate ayitibwa Alima tuyina Sara Namakula ne tubeera ne mukwano gwaffe ayitibwa Mama Sharifa tetwerabidde mukwano gwaffe ayitibwa Nkuwe Derek waliwo ate ayitibwa Maureen ne tubeera ne mukwano gwaffe ayitibwa Monica ate era kkiriza tubeere nga tusembyayo mukwano gwaffe ayitibwa Namulindwa. Bwe tweyongerayo munnange mu mawulire amalala ge tuli mu kufuna wano ku News Spark channel katika tuddukeko ewaani tudduseeko munnange ewa Calvin Kayanja avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira abo abali mu kuvuma Brenda Miles abali mu kumuvuma jjukira nti Brenda Miles bambi yazaala kale katubeere nga tukwa akatambi kano. Yes, mu mawulire amalala Vanessa mutegerera ddala bulungi munnange senga Acid aliko kyagamba jjukira nti Vanessa gye buvuddeko yakola concert kakati senga Acid alina kyagamba. Ensonga za Alien Skin kwossa munnange ne mukyala we tezinnaggwa katubeere nga tukuwa akatambi kano nga basabuddaani basabudde Fifi the Queen kwossa ne Nalongo Kitone. Olaba ono gw'oyita omwana wa malaaya leero busobola okukyenkya nga wa makulu nga wa mugaso mu nsi eno okusinga abaana bo b'okuliza mu kyaki. Ebintu bya Katonda bizibu. Nze ndabye ku baana b'abapasita nga baggwawo lwa mwenge. Ndabye abaana b'abagagga ng'obwavu bubayinze mu nsi eno. Ndabye abaana b'abamalaaya nga bakyusizza obulamu bw'abanyaabwe bakitaabwe ne famirizi zaabwe. Ndabye abaana b'abakyala abatunda omwenge nga tebagunywa. Ndabye abaana b'abamalaaya abantu abakulira mu ghetto yuno. Ffe twakulirawo mu Kirombe Eruzira. Mama waffe yali atunda walagi naye nze omwenge sigunywa ate ne baganda bange bonna. But we've tried okukyusa obulamu bwaffe
n'obwa famire yaffe. Era nkiwa eriyo abaana b'abagagga nga bazadde baabwe babagamba twagala obeere ng'oyo. Ntegeerekese bulungi. Katugenzeko mu reality talk. Omukyalo ono okuva lwe yazaala omwana n'amupostinga. Mumuyise ebintu bingi. Omwana ono talina bwakwatagalina na bwamalaaya bwa nnyina. Asobola okukula n'alwanisa ekibi kino. Katonda ayina engeri gy'akola ebintu bye mu nsi. Nkubuulira. Gwe bw'otesikkiriza mbu omwana mukuliza mu Katonda ajja kubeera mu bulungi mu nsi eno. That's not a guarantee. Ebintu bya Katonda ye yamanyi bw'abikola ne bisobola okubanga na tebigenda na kusaba. Ye yayagala nti kino kankikole bwe nti. Nkugambye ndabye ku baana b'abasabi nga babonaabona n'ensi eno. Ndabye ku baana b'abagagga nga babonaabona n'ensi eno. Manyi abaana b'abamalaaya abali successful. Manyi abaana b'abanaku, abaana b'abatamiivu abatanywa mwenge. So osobola okwogera ekigambo ku mwana wa munno bwe batyo. Naye omwana w'enkya n'amwetaaga. So tugende siro naddala abantu abatannategeera statistics za nsi. Nkugambye Katonda akola ebintu bye nga bw'ayagala. Omwana oyo mwana wa malaaya kituufu. Naye ekyo tekigarantinga bulamu bwe. Asobola okubeera obulungi mu nsi eno. Naawe yakuliza abaana mu kyaki n'omukozesa ng'ekizampo ng'oyagala abaana bo babeerenga ye. Omwana mumuyise ekibi ekisikire. Mumuyise bastard, mumuyise ekyokoola, mumuyise malaaya. Omwana omuto omuvuma otya ebigambo ebifaanagana bwe bityo. Naye statistics za Katonda eri omuntu gw'asindise mu nsi. Yamanya olugero lwe n'olugendero lwe mu bulamu. Oyo omwana osobola okumulaba. Awo. Naye nga Katonda yamuwa omuwala oyo kukyusa bulamu bwe. Byanfuna mbeera za bulamu na mbeera ze. Nkugambye twakulira mu Kirombe, maama waffe yali atunda walagi, abeeruzira Kirombe mutumanyi bulungi. Sinywa mwenge ne bwenjagala okugunywa tegumpoomera. Ntegeerekese bulungi. So omwana oyo asobola okutambula bulungi mu bigere ng'ebyanze Calvin Kayanja. So Brenda Miles togwamu maanyi. Ebigambo by'oku internet tubitwala ng'amakulu. Katonda ayina plan eri omwana wo. Bampita Calvin Kayanja. Yes, mu mawulire amalala Vanessa mutegerera ddala bulungi. Munnange senga Acid aliko kyagamba. Jjukira nti Vanessa gye buvuddeko yakola a concert kakati senga Acid ayina kyagamba. Nange baddiyale mwasuze mutya kyabula akutakomba wadde akisonga mu konti ye bannange muli mutya muli bulungi. Congratulations to Vanessa Kayira. Yes, that is the name. Ono omumpi yakoze ekivulu nalabye nkoko obu video abantu bagenze ne bamuwagira mukulike naye nza abuuza Vanessa lwaki tewaleese baby Celine ne baby Passion ne ba performing ndaba nabo bakolera ddala ebintu eby'ekintu ekikulu nga byawabadde okola nga badde baana bato bambala bubi nga ba performing ng'era naawe wabadde oyambadde sinti bambala bubi bambala nga abantu abakulu. Lwaki aba abaana sibe waleese kuba already ne character yo ozanyanga omwana omuto you know in that character ko bakutaddeko ebyo ebisajja nze nabadde mu kutya nga ndi ku bunkenke nga ndabira ddala nga bagenda kukidinappinga bannange ebigambo ebimu nja kubyogera tebijja basanyusa Vanessa olulala ebyo ebisajja byabadde biwanvu nnyo nga biringanga ebigenda okukwata akaana akato eno bwe wemansula bwoti kyokka character ya mwana muto. Vanessa yenze mbadde ngamba nti ebisajja ebyo wabadde nga Daudi ne Goliath ngolinganga Zakayo muwoza nga atunulira bwati Yesu. Vanessa nedda oba abadde onoonya bakusitula waliyo era abasajja abampi kati ngaba katiko bandi kusitudde bannange katiko olulalo muwange emirimu ebyo ebisajja toddamu biwa mirimu. Ensonga za Alien Skin kwossa munnange ne mukyala we tezinnaggwa. Katubere nga tukuwa akatambi kano nga basabudde Fifi the Queen kwossa ne Nalongo Kitone. Kano ka video nkakoze n'obukakka mu bungi nnyo
njagala kantuukire ewa Nnaalongo Kitone ne Madamu Fifi mu kitiibwa eky'amaanyi ennyo Nnaalongo Kitone ne Madamu Fifi mwatugamba mulwanirira ddembe ly'abakyala. Mbadde njagala kumanya bakyala kika ki be mulwanirira. Twagala mutulage kategori y'abakyala be mulwanirira ku ddembe lyabwe n'abakyala be mutalwanirira. Nnaalongo Kitone gy'oli abalamu wakazannyo omuzannyo ogugambibwa obutabanguko mu maka. Wazannya omuzannyo ng'olaga obutabanguko mu maka. Mbadde mmanyi oli expert mu zino ensonga kubanga wawandiika n'omuzannyo ne muguzannya obutabanguko mu maka nga musomesa abantu ebigwa mu maka n'ensonga gye balina byandolingamu. Buno obudde kitegeeza you are contradicting yourself. By'ozannya si byokola. Madamu Fifi da Queen oze nnyo ng'oyamba abakazi ng'oli advocate mu nsonga z'abakazi. For example nakulabako John Nnaalongo Kitone nga mulwanirira ensonga za Nambwayo. Nambwayo takubwangako. Nambwayo yali ayagala kutwala kyapa kya musajja ne mwava ne mumulwanirira ng'ayagala kutwala kyapa kya musajja mwava ne mumulwanirira naye omukazi azaabagaye bamukuba. You are giving them excuses. Madam Figo oli muyigirize wasoma tolinga bana abalabe twogeddeko. You are educated. N'omulamuzi yennyini atula mu kkooti waba alina omusango agenda okulira kasita bamanya nti mwogwo omusango alinamu enne interest anywhere. Obanga ali musango gwo muganda we oba obiwe oba girlfriend we oba ex girlfriend we oba maama we omusango gwo batera okuvaamu. Nze nabadde mmanyi gwe Fifi da Queen omuyigirize engeri gy'oli diehard walien skin ngeri oli nabbanja wa mukabira guno omusango wadde ogenda kuyimirira ebbali than okwonoona credibility yo. Fifi da Queen buno obudde tukyayinza kugamba abantu nti olwanirira ddembe ly'abakazi ng'abakazi abamu mubateeka wansi nga temubawulirizza. Ekyokubiri Nnaalongo Kitone n'omukazi obadde omulabikana ku fangoni gwe nga yazannya omuzannyo gwa obutabanguko mu maka obadde osobola omumukwata n'oyogera naye before nga tebanajja na mawulire. Shame upon you. Nnaalongo Kitone, you know me, I know you. Fifi da Queen, you know me, I know you. But shame upon you. That's what I can say. Kulwa Katonda n'ensi yange nenga nyinza obagamba domestic violence is bad. Domestic violence is bad. At any given time, domestic violence is bad. If that lady was beaten, that's wrong. At any given cost. Oba omukazi bamukyawa, beating someone is wrong. Ebyampuuga nno si birungi. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Mpuuga. Tetwagala olowoozese bannayuganda nti by'okola oli mu kukola bya magero. Saaba kuntosizeeko vidiyo yange eno. Tetwagala olowoozese bannayuganda nti by'okola oli mu kukola bya magero. Bino by'okola byaliwo ku mulembe gwa Ben Kiwanuka. By'oli mu kukola okumanyisa President Kyagulanyi Ssentamu byaliwo ku mulembe gwa Kayiira. Ekyenjawulo nti ffe tumanyi kozi yammwe nawa gye mwagala okikomekereza ate ku mulembe gwa Kiwanuka Ben Kiwanuka baali tebamanyi ne Kayiira baali tebamanyi naye ekyenjawulo ffe tumanyi. Kati boogenda ngo osika oba oyagala okubaza ku sayidi yo abo tebabadde ku lwaffe. Abaffe tosobola bakyusa. Wandifuna abantu naye tosobola kufuna mutima. Tosobola kufuna mitima gy'abantu. Abantu bo osobola okubafuna kubanga n'omwami asobola okuba n'omukyala naye nga omutima gw'omukyala tegumwagalangako n'amuzalamu n'abaana. Kati saagala olowooze nti bw'ofunye abo oba bw'ogenda ng'ofuna nti osobola okuba nga ofunye bantu naye tofunye mitima. Tofunye mitima gyabwe. Ffe tukugamba byonna bikole naye tumanyi gy'oyagala okikomekereza naye guno omulembe guli gwa digito. Kyenjagala okugamba guno omulembe tuli ku gwa digito. Si gwe guli ogw'Abakayiira, si gwe guli ogw'aba Ben Kiwanuka. Guno tuli ku gwa digito, tetukyali ku anirogo. Kati byonna bikole naye mu myaka egiddako awo tewali baliddamu nakwogera ku linnya lyo. Ate tosobola kukyusa mitima gy'abantu. Osobola okufuna abantu naye tosobola kufuna mitima. Ekyo nkukakasa. Toyina kyogenda kukola ku Kyagulanyi naako.
wadde okumusiguukulako akatini bwe kati kubanga Olane Museveni akikoze era yakozesa akikoze okumala emyaka bukya pulezidenti ajja asasudde ssente ezandikoze enguudo asasudde babloge ssente ezandikoze malwaliro ezandiguze eddagala ezandiyambye abakyala abazaala ezandiyambye amasomero ebyobulimi zonna zisasuddemu babloga balwanyise pulezidenti Kyagulanyi naye olaba ne ku ssaawa eno akyayimiridde ate mu maanyi ate nga yeeyongera bweyongezi kati ebyo byonna akugamba mpuuga okootakoota mu gaalumonde toyina kyogenda kukyusa toyina kyogenda kukolawo abo bootwala tebabadde ku lwaffe abaffe bagenda kusigalawo 2026 tugenda mu kulonda kanoonye kalonde kakuume kabanji awo wetulaga Bwete tambudde obadde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba